ekyokubikulirwa. Awo ekiggwa kya Katonda eky'omuggulu ne kiggulawo sanduuku y'ekiragaano kye neerabika bulungi munda mu kiggwa. Ate amajjankunene ne galabika mu ggulu. Omukazi ayambadde enjuba, omwezi nga kwayimiridde, ku mutwe gwe nga kuliko engule ya munyenye 12, yali lubuto ng'alumwa, n'aleekaana nnyo mu bulumi obw'okuzaala. Era mu ggulu ne walabikayo ekikulejje ekirala, Sesota ow'akawemba ng'alina emitwe 7 n'amayembe 10, ku buli mutwe nga kuliko engule. Akawuuwo nga kawalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu ne kazikuba mu nsi. Sesota oyo n'ayimirira mu maaso g'omukazi eyali okumpi n'okuzaala. Olunaamala okuzaala yali omwana. Omukazi n'azaala omwana wa bulenzi nga ye w'okutwala amawanga gonna n'oluggo olw'ekyuma kyenkana ng'endiga. Omwana oyo n'asitulwa n'atwalibwa ewa Katonda eri ddala ku Nnamulondo ye. Omukazi n'addukira mu ddungu eyo Katonda gye yali amutegekedde obwewogomo. Mu ggulu ne mpulirayo eddoboozi nga ligamba nti, obudde butuuse, kati tulokoddwa, tufunye amaanyi, Katonda waffe kati yafuga, Kristo omusiige we yennyini buyinza. Abooluganda ebyo bye muwulidde, Omukama